po jako akawuwo. Whether the curriculum that was introduced and was affected by COVID is still in place, or we are using the old curriculum before the schools open. Ekirwadde ki COVID-19 wekyajjira nga abayizi ba siniya esooka ebyensoma byabwe byakakyusibwa ate ebyembi amasomero ne gaggalwa nga n'abamu ku basomesa bye balina okusomesa abayizi mu kalikulamu empya bali tebannaba kubitegeera bulungi. Kubanga tulina kati kalikulamu empya gye baaleeta omwaka oguwedde naye baali bakagireeta ate amasomero ne gaggalwawo. Kati n'abantu abatono abatendekebwa tebasobola kugenda kutendeka abasomesa balala. Kati abasomesa kyebeebuuza tugenda ku kalikulamu empya oba enkadde. Era nga siniya wano zigenda okutandika omwezi ogujja. Abasomesa bagenda kusomesa ku kiruwa kubanga tebaddangamu kusomesa baana, tebaddangamu kusomesa bayizi kalikulamu mpya mu mbeera efaana bwe. Tebaddangamu kusomesa basomesa kubanga abasomesa batono baddeyo basomesa bannaabwe n'ekyo tekibeerangawo. Omubaka wa Kempe North Haji Latif Sebagala Sengenda atadde gavumenti ku nninga eyogere oba abayizi ba siniya esooka abasuubirwa okuddamu okusoma omwezi ogujja bagenda kugobera kalikulamu enkadde oba enempya n'abasomesa baabwe gye bali tebannaba kutegeererako ddala. Madam Speaker, after that announcement, we went into COVID and schools were closed. Madam Speaker, they had only trained few teachers on how to handle the new curriculum. Madam Speaker, those teachers who were trained were supposed to go back to their schools and train others, which did not happen, Madam Speaker. My question, Madam Speaker, to the ministry: how are they going to implement, how are schools going to implement the new curriculum when the senior one begin next month? Waddenga Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Honorable Rosemary Nansubuga Senninde agezezzaako kakasa Palamenti ababaka baganya okumukkiririzaamu. Madam Speaker, we are all aware that the ministry has already indicated or produced a program how the schools are going to, because we have staggered the reopening of schools. And senior ones are not yet in school. However, we already trained teachers who are supposed to teach the senior ones that are supposed, with whom we are supposed to implement the new lower curriculum, the new lower secondary curriculum. So, Madam Speaker, I want to allay the fears of this House. But what is in the field is that teachers were not trained. Teachers were not trained. And when you go to secondary school teachers, private schools, nothing. Then when you go to government, selected a few. But only those who are meant to train others are those who are trained. And we can give information, indelible ink on that. That's why I'm telling the minister that let her tell this House as I'm looking at her. Thank you, Honorable Speaker. Abaka bagamba nti Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza yabangulako abasomesa batono nnyo ku kalikulamu eno nga bano be balina okubangula bannaabwe kyokka enteekateeka n'egwa butaka we basinzidde okusaba gavumenti abayizi ba siniya esooka baddeyo ku kalikulamu enkadde okutuusa nga gavumenti emaze okwetereza olwo eryoka ekomyewo kalikulamu empya abayizi bagigoberere. Did you train all teachers about this curriculum, or you only trained government aided schools only? And all of them were not trained. Could you clarify on that before you proceed? Inform this House, as I'm looking at you, that you trained all secondary school teachers, this new curriculum. Right, Honorable Speaker. Or you trained the trainers only to train. Ayero government kwe kutegeeza eggwanga butya bwe tugenda okuteeka mu nkola curriculum empya. Oba sekyo abasomesa tumanye nti akati omwaka gutawanyiimu abaana curriculum empya netandika n'abaana abasiniya wano abagenda okujja aba P7 kati naye kakati bano bo bagende ne curriculum enkadde kubanga amasomero agasinga enteekateeka empya tegagirina n'omulundi n'ogumu.